ogamba otya mwana wa mama ono nnuwa mutwe njagala ngambire munna Uganda munno nti teriyo kakisa kalala ng'oggyeko kano aka 2026 kambere straight forward munnansi kano ke kakisa kokka koolina okwejja oba okwesumulula mu buwambi oba okwejjako enjegere togenda kuba na kakisa konna after 2026. Indicators signs zonna muzira mu baganda baffe be bagoba ku nnyanja obubonero bwonna bweraze omukyala munnamagye atambula mwalo ku mwalo abaatulidde ndowooza bulijjo mwebuuza ani yatugoba ku nnyanja nga beekwasa envuba embi nga beekwasa obutimba nga beekwasa amaato. Abaana bamwe abasinga babbidde mazzi amaato bagamenyeemenye emyalo giggaddwa naye omukyala yavuddeyo n'abaatulira n'abagamba nti n'emyalo gye baali baasiba yalagidde mu bunnambiro emyalo egyo giggule naye nga munnamagye si sekita ya fisheries eri under ministry ya agriculture just omukyala munnamagye akulira operations ku nnyanja order from above nti ye kamala byonna kati n'ennyanja yaabwe decide gwe vuba gwe tovuba mwamuwulidde lwatu ate neyinginiza amaato be baziyingiza amaato be bagatunda obutimba be bakusalirawo nti kana katimba kakanoyo kati kekagwa kyokka na buno bwe babakwatako bwe babakwatamu nti bukozesebwa mu kuvuba embi babutwala ne babutunda ku myalo egizzeeko ne bajja ne bakwata abantu bano abatunze be bakubira abalala nti mujje tubutadde ku guli omwalo ne bajja ne bakwata abaana bano. Omulala mwamuwulidde ali mu kutambula agamba mmwe betawa ssente za PDM we mutalonda NRM oba we tukomawo mu constituency muno oba mu muluka muno nga General Museveni teyawanguddemo tugenda kubanoonya essente zo mugenda zikomyawo ssente za General Museveni mugenda zikomyawo azifu akwata agenda lwakitula ekisozi n'atunda ku nteeze n'ajja n'agabira abantu ssente gwe abadde akyawoloma nti akataka kange bansenzeewo ne bakatwala mu lyanyi ne bakatwala ku lyanyi gwe abadde awoloma nti mu kkooti sifunamu bwenkanya gwe mbu nasoma ne mmaliriza bulungi nnyo ne ntikkirwa naye ntudde waka sisobola kufuna mulimu bwe ngenda mu office okusaba omulimu basooka kumbuuza nfubutukawa njogera lulimi ki okategedde you have no other chance other than this kubanga wano abasajja bakulagidde ddala nti eggwanga lya muntu omujje n'Omuseveni bw'otuuka kaseera nti state etuuse n'okugjayo ab'amagye abatakkirizibwa kudisikasinga byabufuzi nakulaga side nti olwaleero be badisikasinga ebyobufuzi be badifendinga regimu ya General Museveni gw'omanya nti tolina kakisa konna ng'oggyeko kano ekisembayo kya byonna lwaki nkugamba nti kano ke kakisa kokka gwe nga munnansi koolina okwekisasayizinga democracy okwerondera omukulembeze w'eggwanga tactics muziraba zonna kikuluno marchers NRM ne General Museveni bo badde bamanyi nti akalulu ka president bakamaladda bakabadda kati nga focus yaabwe eri ku babaka nti Nuupu yayingiza ababaka 57 mu 2026 Nuupu tujagaladde ebeere n'ababaka 10 ndikigenda kukolebwa butya katusooke tu identifying ba candidates esooka gyonna kasooke twebuze nti erina capacity nominating aba candidates outside Buganda specifically Ankole Toro Bunyolo Rwenzululu oba Rwenzori okibuliza Kigezi yagamba kale Rwenzori katujjeko ne katutunulire Toro katutunulire Bunyolo katutunulire Ankole ne Kigezi be batiisa ne bapanua awo wayitawo ne batiisa ne bagana ne baleeta ssente ne babagulirira abamu ne bayita abalala ne bagaana bagenze ku last result. There are some areas tumanyi NRM zitasobola kutwala yadde
nenga areas ezo zilimu abeyita opposition nga basobola tukolera they say they are on opposition eranga balaga bali ko opposition nanga baba ne bavumirira government eno ne wali munda tujja beta gabajja kusaidinga naffe beba Bedi Bwanika beba Mathias Mpuuga banakina basego nakali amagwa banakina basemu junganda banabakina ba Abudu Katuntu Basumani basalirwa kubaka gwe bakubika akawero nupo enava ne bafulumdika ngo ba candidates nja kati erwana ba opposition banabwe wana bane batandika okuba denominatinga ninga NRMC etaddeyo mutwe direct nga bana babaka mu abo abayita abo opposition bataddeyo mutwe direct gutujja kuluuza nti state yerwana NUP gujja kuluuza amba kituufu kya kono talina mpapula kono teyasoma ninga in the first case lwaki nominating a candidate gomanyi nti talina mpapula olwo mulimu gugubaki kubanga ECA inaba lawyer inaba namateeka. Why would you nominate a candidate who has no qualifications? And then after nominating him, you denominate him. Kanoko nakagenderere nti katuba nominating twekwase mpapula after all tugenda kozesa opposition bannawe beba wabidde tuba denominating nga n'obudde obunominating aba candidate abalala buweddeyo. Chovula bane kujowero Ssenyonyi babadde bagezezaamu banyenyi. Eyo ye tactic gye bagenda otambuliramu. Mucyo nkulaga ki nti president singa tulemererwa okukyusa obukulembeze ne tuteeka His Excellency Kyagulanyi mu ntebe togenda kuddamu funa lukisa lulala lwonna lulonda president agenda kulondebwa mu parliament. Kuba mwaka faananyi nga parliament eyo yerimu ba Mathias Mpuuga ba Bedi Bwanika ba Asumani basalira ba Abudu Katuntu basemu junganda type basegona akali amagwa eyo squad yonna nga wojimanyisa akisimanya akina PFF simanya akina DFF simanya akina Jema simanya akina CP oyo kasasiro yenanga yali mu parliament gwe munansi buli biru egenda okujanga ekunyigiriza egenda kuyita polisi. Nkakugambye n'olwekyo nkukoowoola oveeyo ng'ennaku z'omwezi 15 osula akalulu omwana wa